omuntu ali wano alina kye yakolera daddy ate ne daddy alina kye yamukolera. Tubeebaza mwebale okujja kubanga twatandika okusaba kuno twali tetumanyi nti mujja kujja mu bungi ne byonna Katonda yabikola. Taata amaze emyezi 3 tataliiwo wano, nze mukulu wa family era nze taata aliwo. Amina. Timbanirize ewaabwe. Tweyanza nnyo mwebale kwagala mami. Ddala muzeeyi yabalekera mami tajuze. Mubaddewo, mumuweereddewo, era mami woba tosiima mba simanyi. Kuba mami abantu bakubeereddewo. Era bw'oli musango nga wakaaba. Bakuba essaalongo. Abantu bakubeereddewo. Naye Wali awulira. n'amawulire tweyanza nnyo. Buli nyina akagambo ke nayogera ne munsabula. Era sigenda baddamu. Mugenzi Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yali kitaffe, yali mukwano gwaffe, yali buli kimu. Bwe mbadde nva ewaka nfunye ekintu ensinjizidde mu mutima era bwe ntuuse wano ne ŋŋamba nti mu ffenna mikwano gya muzeeyi Tamale Mirundi tukimanyi nti waliwo obwetaavu bungi mu famire, mu baana na buli kimu kyonna. Nga ndi mukulowooza nti lwaki ffenna abali wano olwaleero tetuvuddeewo nga twekozeemu kasaako ne tukolawo foundation oba ekintu kyonna ekisobola okuyambako ku famire n'abaana. Mukimanyi bulungi nti n'omuntu bw'ava mu nsi abaana obuvunaanyizibwa nakitegerako nti no waliwo oko n'abaana abamu abakyasoma. So mbadde ndeesenga kirowoozo nga ŋŋamba ffenna abali wano bwe twesondamu miliyoni 10. Bwe twesondamu sente meka? Miliyoni 10 omu bw'aleeteemu tuliwo abantu nga 4. Bw'aleeta akakadde akamu omulala n'aleeta 5 omulala n'aleeta 10. Miliyoni 10 tusobola okuva wano nga tuzirina zikwate ku famire. Tuleke kuddamu kubeera nti naato olaba nti yali mwana wa Tamale Mirundi oba oyo yali bwekiti. Bannange nteesezza bubi. Saagala tugambe nti Tamale Mirundi yali mukwano gwaffe, nze Tamale Mirundi yali mukwano gwange ddala. Era saagala kuwulira wadde omwana wadde nnamwandu ng'abonaabona. Ekyo njagala kubeera nti no tuve mu bino bye tubeera nti no tuli ba mikwano, omuntu n'avaawo ne yeerabirwa. N'olwekyo nze nga kkojja Kimbowa nze ekibbo bajja kiteekawo, nze ntandise ne miliyoni 5 ze $100 nzireeza. Kateeke wali ekibbo sebo tugenda zisolooza miliyoni 10 tuva wano nga foundation ekoze eki ewedde Tamale Mirundi ayambibwe. Sebo jja zibala mu bantu abo ziri $100 ziri miliyoni 5 ne mitwalo nga 18. Tetwagalanga nti nno kino tuteekemu ekyo ekibbo bwe tunaaviira wano nga tulina ssente ezisobola okuyamba famire eno RDC Maama n'abalala bonna tukwate ku famire nga bwe tukuŋŋaanya olwaleero kwezi. Taata jawo gwoba omuwanika. Buli muntu aveeyo kyalina sebo. Mukama wange sijja kwogera bingi wuyo kweza aleese. Kweza atuwadde akakadde. Munagenda okuvaana siiso mukaaga kati. Atuwadde. Tuyambe famire, abaana basome, abaana balye tujjenga wano, tuleke biri bye tubaddengamu nti na muzeeyi Tamale oyite ku mwana agambe nti nno kino tuyambe ku baana okusingira ddala n'obuvunaanyizibwa. So sebo bye bigambo byange kansubire nti naava wano ng'ekirowoozo kyendeese kitambudde.
webale nnyo kojja Kimbowa atuwadde obukadde butaano $1,100 n'ekwezi atuwadde obwebiri ebiri bungi nnyo sebo kwezi webale gabayire ddala bannange mwebale nnyo omutima ogwo tamala emirundi yaleka emikwano ejja ddala y'omutima gwe nga basinziira ku ebyo bye yabakolera mukama wange nga basinziira ku ebyo bye bakola ne bye bwamufunamu kuba tamale twamufunamu ebyo bugagga bingi mu kuyiga n'amagezi ge yatuwanga nga konsaltanti waffe ng'ajja n'atubulira ebintu byonna bwe bakola ssente w'osobola okuwangaala n'abantu ab'enjawulo kati abasinga ebibala ebyo babifunamu y'ensonga lwaki bakola kye bakola. Banneetwera kuyisa mu bwangu kampite abafamire Junior ne banno kambakwasizeewo akazindaalo nga bwe bajja maama Tamale wuuyo ajja balaba mujje mubeeko kye mwogera eri abantu bano. All protocol observed. Twebaza nnyo Mukama Katonda amanya Tamale Mirundi Junior nkola ministry y'eby'ettaka ndi PA wa minister personal assistant wa minister Dr. Sam Mayanja w'eby'ettaka ate nga nkulira ebyamawulire mu ministry yonna communication officer sebifuluma ku mpewo byonna binkwatako butereevu. Nebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde era tumukubireko mu ngalo olw'okuba tukyali balamu naye nga sinaba kwogera masooke njogere n'abalala bajja kwogera asooke njogere sooka okwebaza buli omu ali wano kizaamu amaanyi mwekubireko mu ngalo. Buli muntu ali wano alina kye yakolera dadi ate ne dadi alina kye yamukolera. Tubeebaza mwebale okujja kubanga twatandika okusaba kuno twali tetumanyi nti mujja kujja mu bungi ne byonna Katonda yabikola. Taata amaze emyezi 3 tataliiwo wano nze mukulu wa family era nze taata aliwo. Amina mbanirize ewaabwe so mbaniriza maka gano. Taata yalina emikwano mingi era okusaba kuno bantu bangi nnyo bandiyagadde okujja ne bambi mutusonyiwe kubanga olw'ekifo bwe tutegeka Namboole ejjula naye taata yagala nnyo abantu kyokola n'abantu bamwagala era buli wempita ensi yonna yansaasira ensi yonna yatusaasira olw'okuviibwako taata naye Mukama abadde mulungi nti yatulekera emikwano nga mmwe banneemwe bali mutubeereddewo nnyo 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 nnyo. So okwebaza abantu b'okukyalo kino Civil Defense yemukako bakulabe bakulembeze b'ekyalo kino abatukuumye taata mwebale batukuumye bulungi nnyo. Bebaza abantu b'okukyalo betwafiirwa baaliwo buli kimu. Nebaza nnyo mikwano gyange nnyo 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 bakwano bange bembeera nga nyomba nabo ku social media
Frank about the president wa taina byakola ku social media stuka yo president wa for Lugambo wa TikToker ne bazanyo ba TikToker abali wano kati ba YouTuber Kasuku aliwa Katende jangu aliwa Kasuku sinayi lwaki wekweka jangu wano nga sinaba kumaliza speech ya so kubeko obugambo bwoyogera Kasuku on behalf of the whole media fraternity eri wano Simon n'abalala bonna niyongere nga sinagenda walajja oddemu nyanjule bulungi n'ebitiibwa byange sebo babitulekera tugende mu maaso omwami ono mwami Kasuku tatange ebigambo byasembayo okuŋŋamba ng'ali mu ddwaliro twalina mwami Kasuku ono ng'abuzeewo olunaku lumu nga bbiri atera afe yagamba Kasuku ye Planned Mukuza ankuze buli kyemba njagala akimpe Kasuku sente sinaziraba mulekwa alina okunwa amata mulekwa ayagala nnyo ebirungi so ye Planned Mukuza era nkozeemu omulimu muganda wange ono tandekeredde ne baganda bange bonna abali wano Kasuku tukwebaza nga family ne Saimo ba YouTuber bonna mwami Kwezi nozojja kwogerako gye bujjako so basibo ne banyabo tubaniriza mwebale kujja olunaku lwaleero nkalobereziddwamu okukomawo wano kuba emirundi egimu gye najjako wano nze twatuulanga naye awo wansi awo so nfunyeemu obuzibu okuba nti nzijja wano naye abasajja bange ne bana nti tugende gwe tulina okukuza amanyi okubeera omukambwe oluusi tuyinza obutasigaza bulamu netugamba katujje maama omwana amanyi okukambuwalamu naye mukutte muyina munywezezza bingi so ba YouTubers mwebale kujja abasinga muze kunoonya content naye mugenda mufuna n'okulya mukole ki bagambye mandiriza on behalf tubalinde tekimanya nebaza nnyo famire yaffe tosukunubudde nebaza nnyo famire yaffe basenga abaffe bakojja abaffe nasasulwa so nebaza nnyo famire yaffe basenga abaffe bakojja abaffe bamama baffe abali wano famire yaffe nnene naye naye nebaza nnyo mukulu waffe Hamu nebaza nnyo maama waffe Hajati atudde awo maama weebale nnyo byonna byemutukolera maama mwebale kutwagala mwebale maama kutubeererawo abayasiini byonna byemutukolera basenga baffe mwebale nnyo bamaama baffe mwebale nnyo bakojja baffe mwebalire ddala mutubeereddeyo banange tubaagala nnyo nga maliriza nebaza nnyo bakama bange asooka kuleko mu ngalo maama Kadaaga kwayabadde wanatera mugenyi omukulu ow'omukolo guno nebaza nnyo maama Kadaaga byonna byatukoledde bwe tuba twagala ebintu ewa president tetukyama walala maama atubeererawo nebaza nnyo maama Helen minisita w'ebusoga simanyi kyenyinza kwogerako kubanga weebale nnyo kwagala famire yaffe n'otuwa obudde juzi wano twabadde mu nyegenyege ffenna naye mutegesa ow'okuntiko nankuloope nebaza nnyo bakama bange benkwatagana nabo mu ttaka maama Fiona Balunda okuva Balungi
from office ya president atenga yakwasaganya gino nagiri State House muganda wange presidential advisor on Masaka affairs na mere mama twaniriza nnyo ajja tukulusa omulabyeko kanso bamutaka sebo mwebale kujja Wini gwenkola naye mu office secretary wa minister naye atuddeka omukyala Wini ubirako ku bantu bakulayi mukama wange naye waali so neyansanya ebisingawo nja byogera byobujja nze eyasinga okubeera strong but after na weakeninga nalwala buli omu yambuuzanga kiki nenzibwawo naye olw'abantu abatwagadde abatubeereddewo nali mani muzeeyo agenze tusigadde ku lwaffe but abantu batwagadde abantu batubeereddewo abantu bagadde mami tamale nkwebaza sikwebazangako obulamu bwange bwonna mino gatumale okwaniriza Hajjati Namyalo okuva mu ofisi ya president abazzukulu bakuliiriridde badde bakulinamu essanyu okukulabako nga bakulira buwulizi bannange maama weebale kunyirira Junior weebale kuleeta Hajjati Namyalo okumulabako wano maama tukwaniriza nnyo ne bw'otambudde nabo entebe Mama woshima wobotuula ndabo noonya akayero okanoona tubaaniriza nnyo Hajjati mwebale kujja abazzukulu babadde bakulinamu ennyoto okulabako era nkakasa nti basanyufu nnyo olw'okubeera nti ozze okwetaba mu kusabira omwoyo gwa mukwano gwo Mama osanze abaana be bali mu kwogera naye tusaba okukkirize bamalirize n'oluvannyuma tukwanirize mu butongole eyanziza tamale sikwebazangako naye weebale nnyo weebale kubeera taata sikikuyitangako oyagadde mami talina kyajula nga we namugamba tagenda kubeera namwandi kuba alina abaana tamala plays a part nenali sisuubiramu bw'osobola tamala ono newabeera nesente mmeka asooka kubira mami tamala lunaku nga tazze ewaka kumulaba at first wasooka netutya okuvaawo ewaka netubeerawoko okuma mami netubeerawo nga tugamba tugenda muleka tutya naye olwa tamala ono tuli strong twafuna taata ebyo byomulaba ebya social media bibye muntu mulala nnyo wabeera ne family ffe tetujuze sijja balimba y'omuntu gw'okubira tamale kino kiganye oba sente azijjawa bwe luba luseke kuba yongera okuba oisitomitwi mutuyamba akubira eddala kubanga bingi byetufunye bingi byawadde mami tamale ne waba afunye akakadde asooka kubira maama we mami walidde mami wanwedde ekintu kye nali sisuubira najja wano dadi yateranga otuula awo oba wano tamale ne mami batuula awo n'olabira ddala emboozi nga mami gye yanyumyanga ne dadi oba tamale gye yanyumyanga ne dadi at least nobeera relieved n'ogamba muzeeyi wano waali nze nalwala naye kutamale byakola ngenda mpona nze nali ngenda kugenda mu depression abantu abako bamanyi nali munene
naye nakaaba nenkaaba abantu abatubeereddewo tweyanziza nnyo wetwebaza babahamu abasinga banyiiga naye maama tweyanziza nnyo oyagadde mami talina amukubira maama kiki ebiseera ebisinga amuyita maama weewaganye maama teweekubagiza obulamu bulina okugenda mu maaso waliwo Joyster family bo buli weekend babeera wano mwebale kwagala mami mwebale kwagala dadi bantu bangi betulina okwebaza famire yaffe bakojja bamaama ab'emikwano mwagadde mami owekitiibwa minisita tweyanziza nnyo kuba ebyali ebirooto kati tubiraba bikyuka maama namyango tweyanziza nnyo okujja nabuyaza banange tetujja kumenya omugongo naye tweyanziza nnyo jjajja wange jjajja Aida jjajja otwagadde tulikola kiwootali otubeereddewo buli kimu kibaawo naye oyagadde mami naffe n'otwagala tweyanziza nnyo jjajja basenga bange senga Lilian senga namugera bangi tweyanziza nnyo mwebale kwagala mami ddala muzeeyi yabalekera mami tajuze mubaddewo mumubeereddewo era mami woba tosiima mba simanyi kuba mami abantu bakubeereddewo era olumusango nga wakaaba bakuba esaalongo abantu bakubeereddewo naye wali awulira nanamawulire tweyanziza nnyo buli nyina akagambo kenayogera ne munsabula era sigenda baddamu naye tweyanziza nnyo abatuuse bulungi buli omu gyaba